olw'ensonga nti bamamba baffe. Kati abakyala ba Nabbi omubaka yawasa abakyala bameka? Kimanya waniko omukono ati nambi ina omukyala 11 osobola okubatuwa tuwekira Aisha Hafsa Safiya Khadija tuyambagane wawayi Zainab Maimuna Juwairiya tuliganga naam amanya awo gajja naye gajja muki tegazze mu tartibu. Ummu Habiba mukyala ali mulungi, Ummu Salama binti Jahsh, naam Maria al-Qibtiyya. Kati oyo tulina okumutunuulira, tugenda kumwogerako oyo inshallah, kuba tuyinza okuba nti abantu abamu bayinza okututegeera obubi naye tujja kukola ki? Tujja kumwogerako katono nnyo olw'ensonga nti tuyinza okwogera ate ne tububya abantu ne balowalampa talina kubeera nti bakola kibawala. Tulaba nti omubaka yawasa abakyala 11 ala rajih, abakyala 11 ate bonna ba nsonga. Ekyo kitulaga nti omusajja awasa ono n'atalaka, n'agira ono n'atalaka, tali ku nkola y'omubaka musallam. Alumya abakyala bantu bitonde bya Allah tabaraka taala, n'amuwasa n'amuteeka mu maka n'amugobamu mizwaji, n'amuba emiggo, n'amukola ki, n'amufotoola. Kati omuntu ng'oyo avumirirwa era tali ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu. Nabbi yawasa abakyala 14 nga baki bansonga. Tazawaja 6 Quraishiyat, omukaaga baali baki? Kitegeeza nti abo Bawarabu. Yawasa abakyala Bawarabu, kitegeeza tukirizibwa okuwasa mu bakyala Bawarabu yadde waliyo kaidi etugamba. Abanafiqi abamu bagamba nti bagoba abaddugavu okuwasa Abawarabu. Lwaki? Oba bulina obususuzi, abamu balina obususuzi obwo, naye bakwata kaidi egamba nti alkafaa, kubeera nti mukola ki? Bikwatagana. Kati omukyala omulaba ajja kweraba nti mweru, kiringa kuwasa mukyala mweru nga gwe wagererwa. Kati bwalaba yabeeru nga ate akuzalawo. Kati embeera eyo bwetyo okubeera nti ogyewala, noonya munnaffe, noonya omukyala waffe Omuganda omuddugavu, omukyala akufaana oyo atagenda kubeera nti akuvuma nti oli kiddugavu. Kati noonya omukyala ng'oyo bw'atyo muddugavu munno, ajja okutegeera tajja kubeera nti akola ki? Akuvuma. Kati Nabbi yawasa abakyala 6 Abawarabu. Olwo tulinamu Khadija binti ani? Baba balungi nga tubateekako bakitaabwe. Khadija binti ani? Binti Khuwailid. Ne Sauda binti ani? Zuma. Babone riwaya egamba ni Zama. Sheikh Muyaja ina lahja ya Zama. Then lino omukyala ayitibwa Aisha, gusinga okumanya ffenna mukyala wa muwala wani? Binti Abubakar. Kitegeeza nti Abubakar yayita atya Nabbi? Sezaala we mukoddomi we Sihiri we. Abubakar yayita Nabbi, Nabbi yayita yonna kyekimu. Nabbi amuyitamuko. Ani ayitamu ne Sezaala? Nabbi yayita Abubakar Sezaala. Kati ani awakana? Kyekyo ekiri. Kati muwala bonna abako kye bayita Sihiri. Wahuwa alladhi khalaqa min almaa'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. Allah atera okubeera nti tulina famire yaffe tetuwasaayo. Mpozi okuggyako mu Bawarabu bo baba bewasaamu mu kika kyo kyennyini. Naye waliwo sayidi eri bawasa ibn ammi. Ewaffe tukitayawaza olw'ensonga nti mukulira wamu awo mwana wa taata wo muto ate omuddeko egamba. Aisha oyo yennyini yali ki? Bikira. Yawasa mukyala yenna mbeerera okuggyako. Tujjawo okubeera nti abakyala abawasibwa balina okubeera bikira. Baba tali bikira naye akkirizibwa okubeera okuwasa, naye olw'ensonga nti yamuwasa nti lwaki mukoddomi we oba sezaala we
Abubakar yali mukwano gwe nabeera nti amuwa omukyalo oyo nabeera nti amuwasa era nabeera mukyala mulungi. Then omukyala omulala omukuraishi yali ani? Hafsa. Hafsa ani amuzaala? Umar bin Khattab. Hafsa binti Umar bin Khattab. Omukyala oyo Hafsa bwe tuddayo mu butya butya Umar bwe yamufumbiza waliwo ekyokulabako awo. Bw'alaba nga Hafsa atuuse okubeera nti awasibwa okufumbirwa, yamukwata ku mukono n'agenda eri Abubakar. Abubakar alina kyogamba, kola si omwana wo ng'omuwase ng'akyali muto. Kitegeeza nti omusajja okkirizibwa okubeera nti senga olabye omuntu onoonyeza muwala wo, omusajja omulongoofu abeere nti amuwasa atambonyebonye oba omulongoofu yenna okkirizibwa. Yamukwata ku mukono n'amutwala eri Abubakar. Abubakar n'agamba nti n'olyako ng'omukama sallama yali akola ki? Yali amwagala n'ava mu luleka. Kitegeeza nti osobola okukubira munno okupaasola nti omukyala takola ki? Waliwo munno gwe wawulira nti amwagala ate tuyingira baba bamukuleetedde osobola okugamba nti kyamasiri haja oli munnange. Then bw'atuukako Uthman nagamba ngendeko wa Uthman ati yamugamba nti Abubakar yamugamba nti yagaana naye teyannyonnyola nsonga lwaki yali akimanyi. Nibagende wa Uthman. Uthman naga nti nawulirako Omubaka Muhammad sallama nakola ki? Nabamutwala Omubaka Muhammad sallama, Omubaka nakola ki? N'amuwasa nabeera nti awasa omukyalo oyo. Omukyalo omulala yali Omuwarabu yali ani? Ummu Salama Hindu binti ani? Abi Umayya. Omukyalo oyo naye yali Muwarabu. Then Ummu Habiba Ramla binti Abi Sufyan naye yali mu Quraysh. Twogera ku Abi Sufyan otegeera olulyo lwabaki lwa Quraysh. Naye yali mukyala Muwarabu, naye yali mukyala w'abannabbi, mukyala wa nnabbi. Then abakyala abalala arba' ghayru arabiyat, abakyala bana tebaali baki Bawarabu. Kitegeeza nti okkirizibwa okugenda mu jinsi yonna yonna nga netuwanga nowasa omu Nigeria naye tolekawo bawala baffe. Togere mu Nigeria waliwo nabaffe abaaga nogera mu Nigeria nowasa Malaysia oba baani bonna bonna Kabiris ngawo banyinaffe. Okuggyako senga obeera olemereddwa okubeera nti ofuna mu banyinaffe, okkirizibwa okugenda nowasa eyo. Muba mulimu omukyala ayitibwa Zainab binti ani? Binti Zainab binti Khuzaima. Oyo tumulaba nti mukula teyali muki Muwarabu. Then omukyala omulala yali Zainab binti Jahsh. Oyo naye aliko ekyafa, yali mukyala wani? Wa Zaid bin Harith. Kati omukyala oyo tutegeera nti yali mukyala wani? Zaid bin Harith. Ate tutegeera Zaid bin Harith yali muki? Mawla Nabiyyi sallam. Yakola ki? Yali muddu we n'akola ki? N'amuta. Kati n'awasa omukyala oyo. Naye ate Nabbi sallama okumanya nga ayagala nnyo Zaid yamufuula ani? Mutabani we n'amutuuma ani? Zaid bin ani? Muhammad. Kati Allah ayagala okubeera nti ajjawo ki? Wassa aya egamba nti uduuhum li abaihim, abaana temubawa batali bakitaabwe. Ensonga nti omuntu yafunanga omwana n'amuadoputinga, ogeza tazaala, n'afuna omwana n'amukuza n'amuliisa n'agamba nti omutabani wange. Mpaka yakwata Zaidi n'amutwalako Kaaba n'amugamba hadha ibni yarithuni wa arithuhu, mutabani wange musikira naye akola ki? Ansikira. Kati Allah n'alaba ng'ekintu ekigenda kuleeta obuzibu okubeera nti abantu batabanna abantu, n'amufuula mutabani we nga si mutabani we, ate amusikira ku besisi etali ki tuufu. Mbaka sallam Allah nassa aya uduuhum li abaihim, babeere nti mbateeka ku bakitaabwe. Tegeeza man iddaa ila ghayri abiihi fahuwa mal'uun, omuntu eyeeyita kitaawe nga si kitaawe aba muki
balina ffe abawala batera okuba nti badduka mbika kanze siri wammwe eyo muneerabire simma mu nzaala n'afunayo ewalala gye yeekola ki abamu babuzibwa bamaama baabwe maama waabwe bw'amala okuzaala yeena abaana n'agenda n'azaala abaana ow'omusajja omulala n'abajjayo n'abafuula boono n'abatuuma n'amannya goono ate ayagala abasikire tekikkirizibwa mu busiraamu. Allah yassa aya eno n'agamba nti Zaidi si mutabani wo mutabani waani wa Harith. Kati ngenda mufunze kanfunikire. Then tulina omukyala ayitibwa Juweriya binti Harith naye teyali muki Mwarabu. Netuba ne Ummu Habiba Ramla binti Abi Sufyan ayitwamulabi yali Mwarabu. Netuba ne Safiya binti man Huyayya bin Akhtab yali muki Bani Israil Huyayya bin Akhtab. Then tuba nani ayitibwa Maimuna Harith omukyalo. Then omukyala Maria al-Qibtiyya yali wa Misiri wa Muqawqis yamutonera omubaka Muhammad sallama. Maria al-Qibtiyya yali Misiri, Misiri gwe beewaana nayo nti yali ki omubaka sallama yamuwasa man lam yatazawwaj al-Misriya falam yazuqi. Ne bayizimbira ku ekyo naye kitegeezebwa nti Maria ono yali muki. Abamu bagamba nti si Ummahati al-Mu'minin, abamu bamugjamu olw'ensonga nti la yutlaqu alayha bihadha al-ism, tetulimuwa fahiya min imai, yali mbaki bazaana be, yali mubazaana kyokola tebamuteekamu abakyala bannabbi bali 11. Naye omukyala omulala gwe baali bayita Raihana binti Zaid, omukyala oyo era naye ali mubazaana b'omubaka Musallama ala rajih, yava mu Bani Nadhir. Omubaka yakola ki sabahu Rasulu sallama, omubaka bagenda okubeera nti balwanyisa Bani Nadhir ensonga nti baali bantu baki bankwe bamu ku Bayahudi abaali ewa Madina. Omubaka n'abeera nti amukola ki bamuwamba omukyala oyo ne bakola ki n'abeera nti omubaka sallama yamuwasa naye ali mbaki tawalibwa. Abakyala bannabbi bali 11 n'aba babiri 13 kati babiri abasatu ababiri tebabakola ki tebaba. Annabiyu awla bilmu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum, abo tebawasibwa